nga tusiibula abayizi baffe abasomye emisomo gyabwe egitali gimu wano ku University ya Uganda Matters. Omukolo gubadde mulungi, abaana basomye bulungi, naye nabagambye abaana abo nti balime okutya ensi, kubanga abalala nawulidde nga bagamba kakati bwe tuva wano tulagawa. Balime okutya ensi, ffenna bwe twali Katonda yatuleeta mu nsi muno, bwano kati babadde balina stage yaabwe eyo y'okubasomesa n'okufuna amagezi bajja ate batambuze ensi okukifuula ey'omugaso, omanya ey'eddembe n'okweyagala. Nateese nnyo essira ku kigambo tubagambye abasomi, kubanga mulimu tebali baana baka, mulimu abasomi. Abasomi tubaagaliza obulamu obulungi nga bavudde wano, ate tujja kubaaniriza mu nsi okunoonya emirimu kikyali kizibuzibu, naye anaafuna omulimu agukole n'omutima ogumu. Bwe buti kyembagambye. Inflation is high. It is not because the government is not aware of it. It is not because we are negligent. There are two things. One, when COVID came, you know, it has struck everywhere in the world. Economic activities stopped in some places totally. So now on the waking up, everybody is in a shortage. You know, when there is the shortage, the prices move up. Buli kintu kyonna mukimanyi bulungi nnyo kasita kibeera kya bbula, beeyi ebeera ki? Ebeera mpanvu. Everything that is scarce will always attract a higher price, because the demand and the supply, the demand is it has got a lot of pressure. And of course, if now if I have 10 oranges and I have 100 people who want to, if I say please give me 10,000 shillings per orange, if you have to have that orange, you will pay. So it is the question of supply, but we are now overcoming that one. The world economy is apart from that war of Ukraine and Russia. I've traveled, I've just been in India, I've just been in Korea, I've been in America. Things are beginning to peak. So you don't get overexcited. Sooner than later, we will see the prices going down. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.